Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, musibye mutya, mujje baleko baswiti bange abalungi. It's been a long time. Ngasogera kona mu mikono gyange. Olwa group yange gye nakola ku WhatsApp. Mba busy n'abantu bange eyo. Naye okusookera ddala ngenda sooka bebaza okukola mwebale kukola mwebale nnyo mwebale ddala sigenda kuwa oba muri Uganda oba wa nkiddamu mwebale nnyo kukola baswiti mwebale ddala. According engeri gye nze nga njogeramu n'abantu bange okuva ku post yange gye napostinga emabegako awo, I've got so many friends that they are seeking advice from me. Nze nga ntolamu ebimu byensi njogera n'abantu bange, especially those ones in my group. Now, by the members in my group, soulmates, partners for life, the dream chasers, I salute you guys. I love you guys, and I will always love you. Thanks for being active. Thanks for loving Shamsa. Let me go straight to the point. Why I'm here. My first point goes like this. Nayenga sina okuteka this point. Ngenda kwogerako bintu byange nga bina. Ndingendo benjagadde okwogerako namwe munasonye oba audience oba video n'abampanvu simanyi. Naye ngenda kwogerako bintu byange nga bina wammanga waneeno. Naye ekintu kyange kigenda osooka bino nebyekusiza ku nsonga y'emu. Ekintu kyange kigenda osooka kigenda genda eri abo naye nga igenda kusooka kubanga question then male nkwe answer. Ekisooka mulimu mu abantu bange benjogera nabo abazze nga banneebuuzaako nti Shamsa gwe wakikola otya okubanga wajja. Abagamba ekintu kyange ekisooka kuba mugumiikiriza. Olina kuba mugumiikiriza mu buli kyokola. Ekyokubiri, luli last time nayogera ku baana senga wa mutima gwo. This time ngenda kugamba ku baana kasenge mu mutima gwo. Akasenge mu mutima gwo kikyengezaako okugamba. Akasenge mu mutima gwo kyekifo mw'otereka ebyamabyo. Sweetheart, gwali eyo gwandaba oba mpuliriza omuntu yenna yenna ku nsi ya Mukama muneeno nga tolina kasenge ku mutima gwo. Ebitamu biyinza okukaluubiriramu, fine biyinza okwanguyira naye ebimu biyinza okukaluubira mu mbuza lwaki. Ekisooka si nti buli kintu kyogenda okukola njogera ku abo nga waliwo abangamba I want to travel nenze ebintu byange mbikubyeko nnyo ebbanga eriwera sitambula. Mwe bagamba Shamsa nze sina kale busobozi bugenda Bulaaya naye ngezazaako okukola ebintu byange naye tebitambula. Olina ekizibu ekyo, tolina ssenga wa mutima gwo oba akasenge mu mutima gwo. Oyinza okuba okanya naye nga olina we wasobya. Okusookera ddala ngenda sooka kwogera ku abaagala okutravullinga gwe ngowooza nti nabigobako kati myaka emeka sitambula oba myezi emeka sitambula. First and foremost oteekwa okuba agamba abantu bangi. Andaba era mpuliriza omuntu yenna ng'olina sinti buli omu alina okumanya pulaani zo z'ogoba. Beerangako n'ebintu bye weekusika mu mutima gwo bye weerekereza nga ggwe. Sinti buli omu alina okumanya ky'ogenda okukola. Si buli omu nti akwagala. Lwaki nkugamba nti si buli omu alina omugamba ky'ogenda okukola. Si buli gw'ogenda okugamba nti njagala kukola kino oba ngenda kukola kino nti agenda kusanyukira. For example, oli Uganda ogenda ng'ogamba buli omuntu oyagala genda bwera ogenda bwera nze ebintu byange mbigobako era nze omwezi ogujja ngenda. Ng'osubidde omuntu ogwo ogenda okuleka Uganda tayagala kulinnya nnyonyi, tayagala kugenda, oza kwagala nnyo. Si buli tusekera nti batwagala. Nze nakirabye recently nze nakyo abali mu group yange mukimanyi era mwakiraba. Abali my new group apart from the other old group gye nalina eno empya mumanyi what happened to me. Okitegeera si buli gw'oseka naye nti akwagala, si nti buli akusekera nti akwagala. Mwabo bogenda okugamba nti want to travel mwe muli agenda okusiraanya. My dear, I'm telling you mwe muli agenda okusiraanya. Mwabo mwogenda okugamba mwe muli abatayagala omuyiteko. Mwabo mwogenda okugamba mwe muli abatakwagala, abatakwagaliza, abatayagala obeere bulungi. Abantu bazibu. Emitima gyaffe gya njawulo. Emitima gyaffe mulimu abantu abalina emitima emigumu emibi. Mbadde nsaba gwali eyo nga yagala tambula banga yagala kukola kintu kino oba nga toyagala travellinga gezaako okuba n'akasenge mu mutima gwo. Ebintu ebimu mu nsi y'obulamu bwaffe tulina okutobanga ffe abantu. Tofaayo ebbanga lyekimaze n'oba oyagala genda bweru oba oyagala genda bweru oba ng'olina dduuka lye oyagala kugulawo baki. Topapa ebintu bikwate mpola mpola.
bikwate mpola mpola ne munakikolera n'onabanga kangeze tuli mu 2018 ng'oyagala obadduuka obanga wagala kutravelinga bikwate mpola ne munatravelinga 2020 n'onatravelinga 2020 n'onako edduuka 2020 naye ng'ebintu nga bitambudde mitendera nga ojja ekyo kyennyini ekyoyagala abantu bazibu my dear omuntu nze ngenda bagamba nze Shamsa omuntu gwe nagambako bintu yange nga ntovaga it was my mom era natoba naye I took a lot of time because I was supposed to travel 2015 naye olw'ensonga ebintu yange nabikwatanga nze omuntu nentobanga nze omuntu nenerwanako nga nze I traveled 2016 nze kyatwalira omwaka nga mulamba n'ekitundu okutravelinga okujja naye ng'oba gonna gonna omwaka naye nga ngoba ku bintu byange sigamba nti olwo yali annemesa naye nayagala ntobe nga nze and it's because I was focused. If at all you are focused ng'omanyi ky'oyagala nga ekintu ekyo n'okiremerako just believe in yourself kasita oba nga believe in yourself. If at all Shamsa can lwaki nawe tosobola bwe mba nga nze Shamsa nsobola naawe osobola teri atasobola teri kitasoboka mu nsi ya Mukama muno kasita oba nga oli mumalirivu ng'olina omutima omumalirivu newesimba mu kintu ogamba nti kino olina okituukiza nobeera focused on that very thing you want wallahi believe me ojja kikola okujjako nga tokyagala oba okujjako ng'otaba nga toteredde nga toli mu line. Have faith in yourself first and foremost. First have faith in wekkiririzemu gwe ng'omuntu. Nze ne bonna gye wange wa Shamsa n'ongamba Shamsa ndi mwetegefu era nze ndi mumalirivu naye nga gwe ku mutima tekikulimu era tojja sobola kikola fine nja kuyamba nja kugoberako omulimu ojja kungamba Shamsa ali omulimu ogunfunira nja kukufunira ojjeno era bikuleme otuuka eno bikuleme oddeyo bawala bangi benkikoze bawala bangi benyambye ne bajja ne bayimba ne baddayo nga teyali focused nga teyakkiririzaamu. Secondly genda kwabo oyagala kyenkyogeddeko nkimaze sigenda kirwako mulekerawo okusaba advices buli wamu kino kangende eri abo abawala abaza mu inbox yange benjogedde nammwe nga mujja muŋŋamba Shamsa nze okuva baka video ko kali nafuna obugumu nze ndi Uganda mba njagala kutravelinga naye baŋŋambye batta abantu baŋŋambye mukola nnyo baŋŋambye kino ebyo byonna bibagambako sigenda kubiddamu naye ngenda kugamba gwe mukwano gwange yambuzizza ekintu ekyo ngenda kugamba ekintu ekyo naawe kigenda kwekusa ku kiki ensosogera bw'obanga owulira ng'olina ekintu kyoyagala okukola tosabanga advices mu bantu basukka basatu babiri tosabanga advice mu muntu atali mu kintu ekyo. For example, you want to come here oyagala kujja n'okukola mulimu gwe gumu nange gwe nkola housemaid naye n'obuuza ku muntu ali e Uganda osubidde agenda kugamba ki agenda kugamba byalaba mu mawulire agenda kugamba byalaba ku Facebook takiriimu lwaki tobuuza nze lwaki ogwamu amaanyi olw'abantu be muli mukundi yeemu olw'ebyo bye bakugambye lwaki bye byembagambyeko wali ogendagenda ng'obuuza advice nti wamma baŋŋambye by the n'abaffe mufe abamu abali eno abakola tekitaagisa kubuuza buli omu mulimu mufe abantu abamu kuffe nga tulina weaknesses zaffe ojja genda obuuza omulala akumalemu amaanyi ojja genda obuuza bw'oba obuuza kale buuzako ku muntu omu oba babiri advice bakuwadde londamu ezo ate tuulanga gwe omuntu osalewo nga gwe sagala osalewo ku lw'abali abalala ezo advice ogenda osalanga mumuli esigenda okumalamu amaanyi negenda otuukiriza byagala nange Shamsa senga nakola bwentyo senga siriiyo I'm remaining with only 3 months okudde waka naye senga nange kati sikimaze sikikubye senga nange namalako nze sina gwe namala kwebuuza by the way nze by the time wenajjana eno waliwo omuwala gwe bateekanga ku Facebook amamulaba yalina ekisowaano mu lubuto by that time mama wange bwe yalaba omuwala oyo yakweka passport yange nangamba toyina gy'olaga ku kyendabye namutuuza mama wange ng'omuntu namugamba mama wange muwulire tewali muntu watafiira wano Uganda nsobola okufiirawo nekyendaga nsobola okufiira mbadde nsaba tosazamu mukisa gwange gubaguze
ne mugamba maama mukama yamanya ntegeka zange bwe mbanga ddala gendaga ngenda ofuna obuzibu nsaba Allah ku airport kwennyini Entebbe kwengendo oyita nsiranira awo nneme okutuuka gendaga ate sinsiranira awo nkomewo waka naye olunaku endatuuka Entebbe ku airport nempitawo nenninyenyonyi nemanya nti kati ntudde nenya ntambula ngenda nagamba gendaga biri birungi nateerera nagumirawo n'omutima era olwali nyennyonyi nesimba we nagamba ya Allah buli kimu nkitadde mu mikono gyo ekijja kijje ndimwetegefu kati kuba kati nagamba mama wange nze kati nkuze namugamba mama nkuze togenda kumpa kino faina ompa nkusaba kino n'okima togenda kimpa paka kufa togenda kimpa paka bukadde nkuze nina okwetakulira nange mugina emyaka nga nkyali n'amaanyi nina okwekolerera nga nze bukya ku makya nava mu bulamu bw'ensi eno nga kitange bwe yavaawo togenda asobola bikwasa sijja kusobola bikwasaganya ng'onnemaza ndeka ntobe n'ensi bwetyo nagamba mmange nemugamba mama leka neetakulire ke kaseera nga nkyali n'amaanyi ke kaseera nga nkyasobola okukola